bwe bati bannakibiina ki NRM bwe balabise nga balwanagana nga bawakanya emivuyo egirabikidde mu kulonda bassentebe ba LC eyokusatu ne bakansala mu disitulikiti ey'Elwengo. Bano babadde bawambagatanye n'emiggo nga beesikambula ng'embiranye ebadde wakati w'abawagizi ba mmeeya wa Kyazanga Town Council Nanyanzi Mada aliko wamu ne Matovu Imran Ssalongo. Abawagizi ba Mada Nanyanzi babadde balumiriza ba Imran Matovu okubba ekitabo ky'abalonzi oba register era oluyogaano lubadde lw'amaanyi. Gye batulagala yafulumye eggulo ennaku z'omwezi za ggulo omwezi gwe guno n'omwaka gwe guno bakutte ne batwala likesta yaffe ku makya otugamba tya zone endala zonna zimaze okulonda zigwalase mu zoni yaffe buli gye zitekomawo. Mu kwanyisiganya ebisongovu waliwo omukazi akubiddwa ebitagambika era singa abasajja tebabaddeewo bakazi banne kati bamuttire wansi. Poliisi erabye oluyogaano terusobole kwekuskayo omukka ogubalagala n'emigoba nte ogumbulula bonna abadde beetenda okwekalakaasa. Okusinziira ku balonzi balina obulumi okummibwa eddembe lyabwe ery'okulonda olw'ensonga nti olw'ababadde bakyusiza register ne bajjuzaamu abantu abatali batuuze ba kitundu olw'okweyagaliza. Enteteganya weevudde kutika abaana kubaja bijaaba kubayingiza muno era basobole okucupula register basobole okufuna bawangulira akalulu. Ne basiga register ku register ne bagimusyako ne bagiwamba ne bagiteeka mu mmotoka ya Honorable Namujusise. Obuzibu businze kubeera mu zooni y'e Magatto abalonzi gye bategeerezza nga mukyala Mada bw'ayiye abayaaye mu kifo ne batuuka n'okutiisatiisa abalondesa. Bayungudde abayaaye Mada yayungudde abayaaye bajje batawaanye balina zivuvuzera ezikirizibwa ku polling station bazifuuwa bakaayanya abantu. Kitegeerekese nti waliwo n'abaana b'amasomero abaguliddwa okulonda nga bino byonna bitabudde abalonzi. Ajaga abasente abantu balonde imulandu abaana abato yasenga asuwe emitwalo ebiri ku ssomero ne tugaanya. Bano bakukulumidde ab'ebyokwerinda okulema okukola omulimu gwabwe ne badda mu kkuba omukka ogubalagala mu bantu. Bandibadde kusuubira nti amagye ne poliisi bibeerawo okuyamba omuntu wa bulijjo n'okukuuma eddembe erifa abantu ba bulijjo naye ku ssaawa eno batugadde nti tuli mu lutalo tulinga bayeekera. Ne mu disitulikiti y'e Busia embeera y'ebyokulonda tewoomezza Nakabululu abawagizi babadde beesimbyewo buli omu obutakkaanya n'engeri ebyokulonda gye bibadde bikwatiddwamu. Abawagizi basoose okulwanagana nga bekasukira amayinja poliisi oluzza okutaasa ebadde nga ebasaanudde. Kati babadde bali kutwala abantu akavuyo wekatuyiridde baejenti baalimayakayo ne bayimiriza okola ki okubala abantu. Wanewaliriziddwa okufulumya amasasi ne tiyagaasi era ab'amaduuka balabiddwako nga bagala bizinesi zaabwe. Mu mbeera eno waliwo omusirikale afulumizza essasi kyokka ekyembi ne likwata omuvubuka Ashraf Mafaabe abadde ali mu dduuka lya scrap oba ebyuma ebikadde. Oluvannyuma abavubuka bazzeemu okutaama obugo nga bawakanya ekya poliisi okkuba omwana masasi awatali musango. Asman Abadu nga yavuganya ne Yahaya Juma ku kya ssente wa NRM mu gombola y'e Busia ategeezezza ng'okulonda bwe kwetabiseemu emivuyo egitagambika. Akalo bali kuleeta ntalo bali kutuma abavubuka ku polling station n'amajambiya n'emiggo n'amayinja bwe bagoba abantu bwe bawandike namba ze baagala. Alisikuka omuduumizi wa poliisi e Busia ategeezezza nga basobodde okukakkanya embeera wonna ababadde babalusa akavuyo. Bwe tukoledde emboozi eno nga wangudde akalulu kano tannamanyika.